Ku ntandikwa ya wiiki eno amagye gategeeza nga bwe gasuubira okuwummuza abajaasi abawera 1,000 omwaka guno bwe gunaggweerako. Ku mukolo oguyindidde mu nkambi y'amagye Bombo, abajaasi abasukka mu 500 bawummuziddwa. Ku bano kuliko ba Kano 8, ba Lieutenant Kano 16, ba Major namba 5, ba Captain namba 3, ba Lieutenant 11 n'abalala abali ku madaala aga wansi. Bano beekubidde enduulu eri Ssaabaduumizi wamagye General David Muhoozi nga bamutegeeza ng'ensako yaabwe bweri entono ennyo. Warrant Officer 2 Jedi Peter ategeezezza ng'ensako y'abajaasi bwesaana okutunulwamu. The money is not enough for every rank, because in the family you find when the money is increased, then the price is also increased, then the demands we are very, very high, so it is not easy, so that they need improvement. Wabula mu kwogera kwe General Muhoozi ensonga eno agyebalamye naye n'asaba abawummuziddwa okukuuma ekifaananyi kya UPDF eyo gye balaze. Ono era abategeezezza ng'ekiseera kyonna bwe bayinza okuddamu okuyitibwa okuweereza eggwanga lyabwe. Opportunities available outside, and there are many. Don't go and lock yourself in the houses and say this is the end of life. If anything, this is the beginning of another phase of your life, depending on how you organize yourself. Carlton Scovia Nakamia, NTV.